It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Of course, no mukutu gwafe gulio gwa AFCloud app gyofuna noteka ku simu yo nofuna buli mawulire gonna agava mu Uganda ne munsi yonna. Funa funyi app eyo giteekeko. So je tulinawo kati ya pressure ya Valentine. Bivulu bya Valentine bikulagira ddala nti kati birimu okutya. Ani agenda okukola, ani atagenda kukola, ani agamba gundi nsazisa show. Oluyombo luli ku online kati luli wakati wa Maro ne Rema. Maro agamba bamuyikiriza yali ategese concert yo kubeerayo ku Valentine, that is ku Mistil Hotel, n'alanga date ye. Kati yenga agamba Rema yamuyikiriza ndowooza yamunyoma lwa bunafu. Naye nga kyenyinza okugamba nti kiyinza okuba mwalimu okuyikiriza kuba Rema alonkinga oluyimba siri muyembe, alonkinga kiriya. Nekiyinza okubeera nga engeri oluyimba lwola siri muyembe lwagenda nga talulonkinze, ndowooza kwe kusalawo abigatte abironkingi. Naye nga Abannayuganda bakyakaayira n'omulangira Suuna naye ali eyo naye agamba alinayo ekivulu. Naye abantu abamu ndowooza baagala bwagazi kufuna ku Bannayuganda ntondo. Omulangira Suuna ne wabeera nga teriyo concert ndala yonna, era ekivulu kyo kiba kya nduulu. Kati ate waliyo concerts nyingi kwegamba simanyi kyogenda gamba abantu nti tebakwagala nti ki ate mbu oli wa side eri ey'obucupa okulyanga oswankula kwegamba eyo yosho y'omulangira Suuna kanjirange mbwe ejja kubaaya abanayagala munaagenda. Obuzibu ebujjidde Bannayuganda competition ekyagendera ddala maaso okubeera nga Valentine eno olunaku lulabika lugenda beera nga lwa mbirigo nnyonevu. David Lutalo akyayongerayo concerts ze, naye ali ku Freedom City ku Valentine. Katulina Valentine, Freedom City, David Lutalo. Rema, Africana oba Serena, kwezo hotel ezimu ndowooza Africana. Maro, Mistil. Kati mu Kampala ne mbeeramu ebivulu bibiri ebyaleese international acts oba abayimbi okuva ebweru. Mwe muli Rude Boy agenda okuba ku Comedy Store. Comedy Store natera kubeerawo lwakuna, ku luno aliyo lwakutaano ku Valentine. Baleese Rude Boy the former P Square, omwe yasigalako awo. Rude Boy oyo musajja mumumanyi mu Nigeria, yalinga na P Square. So eyo bato naye eri eyo. Kati ate era mu kibuga wakati ne mbeeramu Harmonize ono yayawukana ku Diamond, nayo bato Harmonize ali Kololo. Kati kwegamba endongo egenda kuvuga, abamu bagenda kusalwa, naye ate byonna bisobola okukola because biri ebifo ozo ono w'Kololo yatwala ekinene ennyo kuba Kololo sebo wejjudde wabeerawo abalina okusalirwa kwa Freedom City ejjula. Kololo wa tenti naye sebo bitenti bye Kololo bitera kuba binene biba bikabejja. Kololo Harmonize simanyi oba we Kololo yanaakaaba simanyi oba Harmonize asobodde okufuna fan base e Uganda enene nnyo batwala mu kivulu. Luli yalinga wakabi nga aliko Diamond. Kale Rude Boy is tested. Yo jja kukkiriza nti ye abantu bajja kujja ne Comedy Store nga brand y'amaanyi. Esobola oleeta abantu ate yeetaaga batono, yeetaaga bajjuza hall. Rema hype ebaddewo ebbanga wali emabega hamuza biki mbagaye nendowooza abantu bamulabye ndaba hype egenda ekkirira ekkakkanako. Simanyi sheeyo weneekola naye ejja kukola. David Lutalo bamulaba dda ku Africana, so eri ku side ya Freedom City simanyi bwe kinaabeera. Muganda wange gwe neraliikiriddemu ye Maro ataddemu nnyo naye simanyi katumusabire naye afune. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Of course nomukutu gulio gwa AFCloud tugamba nti gendo wagira omuyimbi wo. You can decide to be proudly Uganda. By Uganda build Uganda. Ekyo kiba kitegeeza Comedy Store kale era naye wamna Uganda yaleese bulesi kwegamba mwesalire osigenda basalirawo. You can tell me which show you are going to be at. Naye nga ffe tuzibateereddewo. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. Of course ne AFCloud app gyofuna notekako nofuna amawulire gonna ng'ogitadde ku simu yo. Ndowooza tewaliwo kyamaanyi nnyo kya bagamba olunaku olwaleero. Always say we out.